nabbi atugamba mu hadithi emu sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu almaru bayna yaday almusalli madha alayhi wa fi ba'd riwaya madha alayhi min al-ithm lawaqafa 40. singa bakulagako ku zambi lyofuna ng'oyise mu maaso g'omuntu asaala niwe kiba kitagisa kulinda myezi 40 oba myaka 40 ng'oyimiriddewo amala okusaala wandibadde ogirinda. singa bakulagako ku zambi lyofuna okuyita obuyisi mu maaso g'omuntu asaala, ekyo kyajja nga kiri jeno oba mwami ku mwami munne oba mukyala ku mukyala munne. Then wajja hadith eyawula ate ku mukyala ng'ayita mu maaso g'omwami. Ekyo kitta busiswa luddamu nzire. Yona ayise omwami nayita mwami munne maaso swali egenda maaso nafuna zambi lyakuyita mu maaso ga muntu akola ki. Naye gwe omwami singa omukyala akuyita mu maaso oddamu nzire. Tuli fenna. Era hadithi eyo yaleeta ensonga 3: omukyala n'endogoyi n'embwa. Era byonna birina ensonga lwaki. Omukyala olwokuba nti obutonde bw'omwami yatondebwa ng'ebirowoozo bigenda mangu ku mukyala. Hatta abamanyi baleeta nti kale wandigere nti oba maama wo oba sisitawo oba muwalawo kubanga wetajja kutwala birowoozo. Abamanyi baffe nga Sheikh Fawzan n'agamba nti kyonna nabbi yakisiba sallallahu alaihi wasallam tujjewo omuzannyo kubanga wandibadde aga nti alayika tuminako oluganda kubanga oyo senga weegindi yamuzaala kati ate bw'ogattagatta kojja oweeri yazala omuwala oyo nga tujja obamanyi abaana Adamu mu lukujjukujju n'asibawo wonna kasitaba mukyala ng'atuusiza emyaka egifumbirwa bwakuyita mu maaso oddamu buzi oba waliwo sitira oba tewali. Kasitaba omukyala yaliko obuzibu. Ate endogoyi yo nkyafu. Endogoyi donki alhimar omubiri gwayo nga bwolaba pitlatrin wansi eyo wafaanana yenyama yaayo. Ate alkalbu al aswad embwa enzirugavu fa innahu shaitan. Embwa enzirugavu ebeera shaitan. Era nabbi agamba nti uqtulu alkalbu al aswad, embwa enzirugavu mugitte kubanga shaitan. Shaitan yatondebwa nga yekyusakyusa naye bweba yekyusiriza mu kifaananyi ky'embwa eba mu kala ya black eva kubanga Allah shaitan yagiwa okusobola okwekyusakyusa. Ne bamalayika Allah n'abawa basobola okwekyusakyusa. Ffenna tukola nga situkyuka, ekyo kitiibwa. Tuyinza fuuka kapa oba ekitooke, ekyo kitiibwa kya binadamu. Biri ebyekyusakyusa oba obukendeevu. Guteberezaamu ekitonde ekyebbeeyi okugira mu kapa. Kati shaitan Allah yazitonda nga zisobola okwekyusakyusa, bw'ejgira mu kifaananyi eky'embwa eba mu langi eyo eya black. Kasita yekyusiza mu kisolo ekyo. Ebire kwe kulagira tugiyite omukyala takuyita mu maaso ng'osaala.